bwe batuleeta mu kanyumiro kano akatwekye ku ddakiika 13 ezibulayo bwanatuuka ku ssaawa 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero. tugendako awo akubatabata namasuba amazzi we gasala Ssebuggwawo waali naye nga twongera okujjukiza abantu bezzana ku Paka Complex tujja nina ng'okkirira bwe Paka Complex gaasala baba bagatereeza agaawo naawo gaasalanga. Okay, naye ng'akyoba omanya abayimbi bangi abadijje ba Terefayina n'abakozi ba Terefayina ne programu ezimu tugenda zikolerawo ku Kaalo ku Entebbe Road. Nzira kuva ku Bakalaacha ajja kujja. Okay, kale Ssebuggwawo tuba ku mbeerawo nga bweyimiridde. Kale webale nnyo Hafi ne Simon Ateno mulaba BBS Terefayina ne program Sumula kuva gye twatandikidde paka ate wetutuukidde wano mutwekye era nga njagala okutegeeza nti nkwereza buterevu nga nsinziira wano ezana era nga jjukira nti BBS Terefayina olunaku olwaleero mu kujaguza emyaka 8 egenda kuba nga ate ejaguza n'abantu bezzana wabula zana otujjukidde mu kiseera kino nga bakayisi bamu ekire ky'enkuba ekyabakosa ennyo olw'ensonga nti amataba gatwala ebintu byabwe ate n'abalala okukosebwa mu mbeera ezimu oba endala. Njagala okwegatta ku batuuze mu zana abeesunze BBS Terefayina. Omukulu wa Sotya. Bulungi ssebo wa Sotees. Gwani amannya go? Amannya gange nze Katete Joseph. Olwaleero BBS Terefayina ng'ejaguza emyaka 8 eri mu kitundu kyammwe. Ekitundu kyammwe kyo kiri kitya? Ekitundu kyaffe kisinga okubeera ekizibu ennyo enkuba eyatuyiseemu okwosa eggulo yatukoze bulungi naye ng'obuzibu bwonna buva ku bayingini abakola oluguudo luno. Bw'otunuulira junction eyo amazzi gonna agava esaidi eri mu nfuufu bakola drainage which is okay nti bw'okola drainage ey'amazzi nga gayita wansi gamalungi nti kasasiro oba omuwonyeza amazzi gasobola okuyita wansi bino ebisasiro ebisibaziba emigundi biba tebisobola kukola ki biyitawo. Kati we bajja junction bwe baleeta amazzi ago gonna nga bwe bogalaba oluguudo balukola luli bajja ne bagawetera wano. Kati abantu beeri wansi ku batabata bambi ne bafuna obuzibu ate n'ekizibu ekiriwo ku batabata nti omwala si muzimbe. Bw'otunuulira omwala guli gumu gwe gutwala amazzi ogwo gwe gumu bwe guvuga paka ku Ndikuttamadda omwala gumu singa bazimba omwala ng'ogwe Nakivubo ogulaba ogwaliwo ku mulembe gwa Ssebaana gwe yazimba omunene bwe guto gusobola okugonjoola ebizibu ebiriwo kubanga abantu abamu abaali awo mu lufuka abo balaba awamu bambi tewali mazzi mu kusooka kubanga abantu bangi bazimbawo mayumba gaabwe gaali malungi naye olw'okuba nti waliyo n'abantu abamu otuuka kati nga walinga ku Movite side zaawo baasibawo ekikomera bazimbyezimbyewo nnyo bayiwamu nnyo ettaka kati amazzi we gaali gabadde gayitira amazzi gaafuuka katono ate ne ku myala wennyini ne gitandika okufunda olwamu nga bamu bagenda bazimba ku myala ne bengera nga bagenda kati amazzi nga kola kati ate ng'omwala guli gumu senga gavumenti etuyamba netuzimbira omwala awo ekizibu ky'amazzi kitono nnyo ekyo kintu kitono nnyo abantu basobola okuwona ki kubanga kati enkuba yakatandika butandi senga yeeyongera abantu abasinga bagenda kukola baki n'ekkubo lyennyini bakaddamu eryo bakalikola balizeemu ligenda kwonooneka. Kati awo nyini kirungi okkiriziganya nti ebizibu bino biraba era obimanyi naye ate ejjukire emabegakawo nnema ebadde ina abantu bemenya begamba bazimba mu ntobazi kyesimanyi gwe waliwo okuba oliwa kuno abantu abo bazimba mu ntobazi okkiriziganya n'ennema okubamenya okuba nga batereezaawo abantu abasinga awo boolaba abo babaddewo nkiwanga n'ennema tennaba kugitondebwawo okuva bagamba mu 1995 kati banna batondawo kitongole kya nnema babaddewo era bw'otuuka mu kifo ky'erufukaawo osangawo amayumba g'abantu amagundiivu agaaliwo ng'amazzi gaali tegaliiwo oba ekitegeera naye kye twagala okugamba nnema bw'eba esobola okukwata oba gavumenti kubanga bano bantu baayo toyina bantu boogenda kubagoba bagende n'ekyokubiri nnema nayo erina obunafu bwayo nga yo tosobola kungamba senga nnema yakolanga olaba ab'amasannyalaze mbaagala balungi nti bo bwe baba bakola layini zaabwe kati ne wano waliwo layini ya HV eyitawo wano bateekawo laama zaabwe teri muntu agenda kusala adde kuki kugundi ekyo ekyokubiri newe babayunula nti ekkuba oba baliisizaamu wali bakola bulungi nnyo ne bateekawo ebikondo byaki ebikondo byabwe ebyalizaavu kitegeeza omuntu agenda kusala akole ki n'ennema buzibu ki tebagiwa ssente obunafu bwabwe weebuli bo nga bo balina obunafu balina otuuka ku ground oba waliyo abantu abali enguze bali eyo bongera kubuuza nti oli agenda okuzimba mu lutobazi abatawulaba nga lutobazi waliwo abantu abajja ng'ewantu si lutobazi najja azimba naye olw'okubeera nti omuntu ayinza okujja nga ajja ayiwa ettaka gyeri olutobazi amazzi gajja gatambula
gajja gatambula kubanga waliwo abantu amazzi gazze gabasanga gye bataali nga tewaliyo olutobazi nga amazzi gajja gatambula jukula buli woyiwa amazzi gatambula geeyongerawa naye tegalinnya lusozi kati waliwo awantu awo olaba esaidi zaawo ng'oyambuka awo tewalinga mazzi ne kati amazzi gatandise okulinnya olw'okuba nti eri bagenda bagoba nga gajja gatambula gakola ki gajje waggulu Ntebe road enkuba lwetonnya naddala ku batabata ekkubo libanga erisaliddwako ow'amagezi ki abavunaanyizibwa 1 ku kukola enguudo n'abazimba emyala kimagezi kigoyinza okuba okutereeza ekisooka bayinginiya bwe baba bakola oluguudo kyenandibadde amagezi agasooka bandisoose nga ne basooka bajja nti amazzi tugenda okukola oluguudo naye amazzi tugenda gawunzikirawo gye tugenda okugatwala kyekisooka kubanga bw'osooka onookola survey n'omanya nti amazzi gano gye tugenda okugatwala wafunda ganaasobola okugendayo tegakose bantu ekyo kyekisooka kubanga singa babadde basooka okugamba nti tugenda kukola oluguudo luno tugenda dugaziya tugenda dukola bulungi naye amazzi gye tugenda okugasindika abantu tegabakose netusooka tulabe ekizibu kyeyo bwe tugongoosa omwalo oguba ne tuguzima ne tugongerayo bulungi ne tugaziwa bulungi nti bwe tukola kino kijja kuba tekikosa ki bantu baffe balesebo tweyanziza nnyo tusiima nnyo BBS era Ssaabasajja Kabaka awangaale balesebo kale BBS FI nawe olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nti ng'ejaguza emyaka 8 ng'eweereza era ng'esajja kudda ku mayengo gonna mu Uganda ate ne mu ggwanga okwetolola BBS olwaleero eri wali wansi ku Parker Complex era mmwe abantu b'ezzana abantu b'ekitende abantu b'ekajjansi abantu b'esseguku mwena mbakoola okubanga ate mujaguze naffe olunaku olwaleero abaweereza bonna ate naffe abasumula olwatukedde okujja kukolera mu kitundu kino ne bannaffe abalala bangi bagenda kujja kukolera mu kitundu kino okulaba nga bakutuusako programs ez'enjawulo kyolina okukola kiri kimu jangu okubanga okuyingira kwa bwerere osobola okubanga ate munnange naawe okwatiza wamu naffe okubanga tujaguza emyaka 8 nga tusajja kudde ku mayengo ga telefina zonna mu ggwanga nze Sulaiman Sabugwawo mukoze ne Robert Kalemeera okutuusaako ebifaananyi kankuleke ate tusinkane wiiki ejja naye nga akawungeezi ku Parker Complex kwe tugenda okubanga tusisinkana Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, kale embeera bwe twegenda kubanga etandika bannaye twegweko awo ku Parker Complex nga tujaguza emyaka 8 egya telefina. Sumulula twecce tuwe ndowooza